Nyumba basewa. Mwebalika. Mwebale kusabira nete tunabayiza. Nawe batezi. Mubuze wezi. Mwebale kuyingira. Mwebale tusabira. Mwa nyumba. Mwayibiki baba basetwe nyumba. Kintu kino seriously okugatta. Olatuli wano fenna ku mistake ayo tuli temwenda ka privacy ngamu ate ekizibu ekiriwo ennyumba gwe omanyi nyumba naye tomanyi nyumba ekyo eriwo ebeereki naye katonda tukuyise ojja kukiraba nti juli alina ewabeera ne bobi wabeera nenisali wabeera naye nga premises ezimu exactly naye the main essence of building a house abannamawulire njagala bategeeza tutubaire tupangisa emyaka mukaaga etabega kitegeera nga tuspendinga sente enyingi nnyo ennyumba zetwagala okuzimba gyo ennyumba gyayagala okuzimba si ennyumba gye twazimba so we chose to build a house esente ez'okupangisa zibeeremu mu nnyumba eri mu premises zimu nga bweyogedde naye nga tugenda zimba mayamaka buli mugayo privacy yamwe temuliomu privacy weeri watakimanyi naye tunakuyita embuto eyinza okuvuga wawulira munembu kemukoze oba kemukubisiza akalango kano tulaba mwakagula n'omukulu David Lutalo ye tetumulaba yes mukulu David Lutalo mukwano gwaffe mu music ate era buli tuba tugenda okukola n'omuntu oluyimba isokera ddala muganda waffe mukwano gwaffe so twali tugenda okukola akayimba ako mu kalango kano aka white season twasooka kwogera naye tetumala gakola bintu nga tetuteesezza namuntu so twasooka kwogera naye ekintu okugenda thank you our fans mu Uganda bannaye mwebale nnyo kutuwagira nti batuba recognized internationally Afrima zezina award zisinga obunene ku lubanga lwa Africa so bw'obanga oli nominated mwezi award kitegeeza oli wa mugaso nnyo so twebaza nnyo bannayuganda mwenna abali nominated mukoze kyamaanyi okugatta amidst covid mukoze kyamaanyi okugattako ku industry. Yeah, we congratulate all artists that were nominated for Afrima. They were Uganda tubagamba we award mwetuli. Tulina mu Uganda kwa tukatingana naye. Na bana Uganda bali eyo abalala mubawagire award zimuzilete nene Nigeria zinone. Wacho ni prophet wa duma. Tukina kugwa. Kabiri tasobola kugwawo. Tuyimbidde emyaka mukaaga kabisa wazi. Twali tugezaako nakukola ki okulaba nga ate bano tukiwagira nnyo. Lwaki waganye ekirungi kibeere kirungi omuntu wakola kirungi kibeere appreciated tobawo negative abayimbi abasuula bwereeta akantu kange negamba kali ku market ate yagala kakuba kabwe ekitegeera kyagamba ye akirabyeko nti balirize ne bivaawo bongera okukubiriza abantu bawagire n'abayimbi abalala baleese bebanga weewaawo birambulikufu biwagire B2C leese wipes kati wipes tuzikubiriza abantu bazireete bamiri bazikozesa okakozesa eyo n'omulala kamuwe abagire n'omulala kamuweereze kubanga kiyamba ffenna okuba mulungi ne tuddamu okukola President nikuvuddeko mu address yabadde ekintu kyateesako okukubiriza abantu okugenda kwegemesa obadde tusuubira nti bitusisawa zimwani badde mukubiriza abantu naye ate mubuleesebulesanya otya okukubiriza tulowooza nti president wakubiriza abantu okwegema gavumenti ngekubiriza abantu okwegema tusobola okukubiriza abantu n'okwegema kubanga okwegema si kuwona senge kwegema si kuwona tukyalina covid tukyasobola okuba nga tumwekuuma nga tusiimula tuli bayonjo naye nga tuli bageme kati ffe tukanye kugamba abantu nti musiimule yes ate nekirala nti tedda musi coronavirus esingako etta obulala nti tukaleese kano akawuka kagenda kubeerawo kano tekagoma kukutta coronavirus awola n'ebintu ebirala ekizampu obanga ogenda mu toilet
before nga tonaba kugiuzinga osobola kiko cleaninga kaoba totta coronavirus sobola ottabuuka bwaki okugamba abantu abatuula abagituulako yes so oba oli mu kulongosa buli buuka si coronavirus but nekirala okugattako ekyo bannayuganda mumanye gye muli tannaba kwegomesa tubasaba oba tubakubiriza munoonye twegagemera abantu mubame olwawo ekibuzo ky'obuzira kibadde kiringa ekitegeeza nti bino tubizzawukana naye bino ebintu biri wamu kigambibwa nti bwomala okugemebwa it's not 100% nti obeera tosobola kufuna bulwadde kubuuka obuuka busigala buti so twegeme twekuume tulina obuzibu ne industry yaffe ya music nti mugenda kuvaayo ne tumutulaga mu fesi zammwe nti ekintu mwe mukireese with time nekigenda nekivayo nti badde babakozesa bukozesa nga mulimukaayana kino ekintu kya B2C oba waliwo abali emabega ekintu kino kya B2C tukolagana ne kampani nyingi business kwatagana ne ku TV bandi badde tebaleeta bakola balambu segera business oyimirirawo so tulina partnership ne company baita logistics where we are distributing sanitizers but the product is B2C product so what's the picture kafe wanakwawo nga tukiyitawo kafe tutagenda kukwawo lwaki oli profeti wa dduna tutagenda kukwawo kabe tutasobola kuvaawo tuyimbidde emyaka mukaaga kati essaawa zino tubadde tugezaako nakukola ki okulaba nga ate bano tukiwagira ennyo lwakiwaganye ekirungi kibeere kirungi omuntu wakola ekirungi kibeere appreciated tewabawo negative abayimbi abasuula bwendeeta akantu kange negamba ekaliko market ate yagala kakuba kabwe ekitegeera kyagamba ye akirabyeko nti baali bizze ne bivaawo nongera okukubiriza abantu bawagire n'abayimbi abalala baleese beba nga bewaawo beyambulukufu biwagire B2C eleese wipes kati wipes tuzikubiriza abantu bazireete bamiri bazikozesa owaye nze nina ekibuzo kya bw'obikula akantu kano kugakawowo akavaamu musazeewo okusapootinga abantu nga bagirani kiweewa abalina kukengero abasiraamu atuguli anti n'omusiraamu alwala korona tunadda ku kyakawowo ne tuva ku mulamwa gw'okutta akawuka abasiraamu bagenda kufa wagwewo kitegeera kati nze mbadde nteesa kana akantu okakwata tokanywa tokamulamu birimu okamu kasiimuza emikono gyo zitukule zigende mu maaso kozi yenyunomo kati kinobe korona sanitizer yajja 2 years back ago n'omwenge gwenyini batugenda tugunaaba engalo kitegeera so obulamu buno tuba tubwetaaga tulina obukuuma owaye akayimba kemukoze oba kemukubisiza akalango kano tulaba mwakakula n'omukulu David Lutalo ye tetumulaba yes mukulu David Lutalo mukwano gwaffe mu music ate era buli tuba tugenda okukola n'omuntu oluyimba isokera ddala bera muganda waffe mukwano gwaffe so twali tugenda okukola akayimba ako mu kalango kano aka wipes zino twasooka kwogera naye tetumala gakola bintu nga tetuteesezza namuntu so twasooka kwogera naye ekintu okugenda mu maaso naye congratulations mwebale kuyingira nnyumba bassebo mwebalike kusabira nete tunabayiza mwebale kuyingira nemwebale tusabira nyumba mwayingira abantu basatu enyumba ekintu kino seriously okugatta olwa tuli wano ffenna ku misitiri naye tuli waffe temwetaaga privacy nga mmwe anti ekizibu ekiriwo ennyumba gwe omanyi nnyumba naye tomanyi nnyumba nti ekyo eriwo naye katonda okukuyisa ojja kukiraba nti juli alina ewabeera ne bobi wabeera nebisali wabeera naye nga premises ezimu exactly naye the main essence of building a house abannamawulire njagala bategeeza tubaire tupangisa emyaka 6 emabega kitegeera nga tuspendinga sente enyingi nnyo ennyumba zetwagala okuzimba gyo ennyumba gyayagala okuzimba si ennyumba gyetwazimba so we chose to build a house esente z'okupangisa zibeeremu mu nnyumba eri mu premises zimu nga bweyogedde naye nga tugenda zimba mayaka buli muganda kasipanawo privacy yamwe privacy weeri kubanga gwatakimanyi
batakimanyi naye tunakuyita Jategera privacy. baba Ngawe yalikulira nnyo kya privacy. embuto eyinza okuvuga okwawulira mu n'embuto Omanyi nina gwe tuli kuyita oliwulira embuto. ekikonziku kya Africa. Thank you our fans mu Uganda bannaye mwebale nnyo okutuwagira nti batuwa recognize internationally Afrima ze zino award zisinga obunene ku mpanga Africa. So bw'obanga oli nominated mwezi award kitegeeza oli wa mugaso nnyo. So twebaza nnyo bannayuganda mwenna abali nominated. Mukoze kyamaanyi okugatta amidst COVID mukoze kyamaanyi okugattako ku industry. We congratulate all artists that were nominated for Afrima. Ne bannayuganda tubagamba buli awadi mwe tuli tulina munnayuganda gwe tukompetinga naye n'abannayuganda bali eyo abalala mubawagire tuwagire awadi zino tuzireeteka nzine Nigeria tuzineneyo bali bangi naye bwe tulimu tetujja kwogera tutagala kwogera ku baffe abalimu